Peter Mutesa Siranga mtuuze w'ekyalo Wajjala yasimbiddwa kaguli ka Kkooti Nakifuma n'avunaanibwa emisango 5 okuli okufuna ssente mu lukojjokojjo okweyita kyatali kujingirira ebiwandiiko n'emirala. Omulamuzi wa kkooti eno Peter Gukina amusomedde emisango gyonna n'agyegana nga kigambibwa nti ono ng'ali wamu n'abalala bakyanoonyezebwa nga bano bafuna ssente obukadde 69 okuva ewa Nasolo Latifa okumuguza ettaka. Namateeka wa Mutesa Siragezezako okusaba omulamuzi omuntu wayimirirwe kyokka kino omwoyo wa gavumenti Mugula Claire ategeezezza ng'omusango guno gukyalina okunoonyerezebwako. Nasindikiddwa mu kkomera e Kayibwe okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Septemba omwaka guno nga lwaneddizibwa mu kkooti. Eriemu Sefuma Faruku w'emyaka 3 nga muvuzi wa boda boda mu bitundu by'Ekyampisi mu Kono District avunaaniddwa omusango gw'okusobya ku mwana omuto ow'emyaka 4. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana mu kyalo Namiyange. Ono abadde asimbiddwa mu kkooti ekubiriziddwa omuduumizi wa kkooti Nakifuma Gukini Peter wabula ng'omulamuzi tamukkirizako okubaako kyayogera era amusindise ku alimanda okutuusa lw'anaatwalibwa mu kkooti enkulu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Naddi Kasasa n'olugendo principal y'okusakidde eggulya lino ku Bukedde TV.